nkwaniriza ku alipota yembera y'obudde okusinziira ku kifaananyi kikubiddwa ssemugenzi olwaleero kiragira ddala nga Sserwandula Mpewo ayitibwa Senterena atudde ku Seguyanja Ntalantikeri y'obukiikaddyo bwa Ssemazinga Africa yeeyongedde amaanyi ekiviiriddeko okusindika omukubo gw'enkuba ne gusimbira ddala mu ebitundu ebirya nga okkibiza odda ebugwanjuba bw'ensi yaffe. Ku makya tusubira omusana okwaka mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi wadde ng'ate ebyo ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale awamu n'ebyo mu bizinga by'Essese awo tusubirawo olwandagirize. Wabula tusubira mbebudde n'okukyukamu katono mu biseera eby'oluggulo nga tusubira olufuuyirize eri mu nsozi z'omukabaale so ng'ate ebitundu by'eggwanga by'ebisinga obungi nawo era tusubira omusana okwaka nga gukubakubamu. Kino kijja kuviirako temperature ez'owaggulu okutuuka ku diguli za 28 mu kibuga kyaffe ekikulu Kampala awamu n'Entebbe so ng'ate eri mu Kotido tusubira temperature okuba ku diguli za 35 okujjako eri musozi omukabaale wetusubira temperature okutuuka ku diguli za 24. Gweno munange nasubira okutambulako mu bigambo ebisangibwa ku Ssemazinga Africa tusubira omusana okwaka mu kibuga Nairobi okutuuka ku diguli za 31 so ng'ate mu bibuga nga Luanda, Johannesburg, Kigali awamu ne Lagos tusubirawo namutuka nkuba kutonyanga mulimu n'okubatuka kw'eggulu bwe tweyongera okwekenneenya ku mbeera budde nga bwe tusobola okuba mu bigambo ebisangibwayo emitala w'amayanja tusubira embeera budde okubeera ekidedde mu kibuga London ne temperature kutuuka ku diguli 14. Ebisingako awo gendako mutimbagano gw'ekitongole kyaffe nga bw'ogulaba ku lutimbe lwa Star TV munyenye eggwanga sula bulungi.